ensonga eriwo kaakati eyongedde okukwata wansi ne waggulu oba oliawo gyenjagala nkutangazeemu oba oliawo njikuwe mu bujjuvu bwayo bassebo ne bannyabo ge mawulire aga mwana muwala Spice Diana mu kaseera kano ali ku mbiranye ey'amaanyi oluvannyuma lw'omubbi okufiira ebweru w'ekikomera kye mu kitundu oba wakati mu maka ge agamanyiddwa obulungi agasangibwa wali mu zooni ya Ngobe Namukwaya mu munisipalite y'e Makindye mu Ssaabagabo disitulikiti y'e Wakiso wabaluseewo olutalo olw'amaanyi ate wakati bassebo ne bannyabo ku kigambibwa nti abakuumi be bagenze mu maaso okulabika nga batimpula omubbi ku kyamuviiriddeko okufa ne gye buli kati nga poliisi egamba ebakanye n'okulabika ng'enoonyereza ku nsonga oba oliawo eyaviiriddeko musajja mukulu ono okulabika ng'afa. Tuwongedde okulabika nga tukola okufeffetta wali munda mu maka ga Spice Diana era ng'omuvubuka eyagenze mu maaso okulabika ng'afa bassebo ne bannyabo twongedde okulabika nga tumutegeera nga Nsamba Henry ng'ono omuvubuka wa myaka 27 olw'okuna olwa ssabbiiti eno gye twakakuba amabega ng'ennaku z'omwezi 3 gwali omwezi ogw'omukaaga we zaali essaawa 2 ez'ekiro omuvubuka ono Nsamba yagenda mu maaso okulabika ng'abuuka okuyingira mu maka ga Spice Diana we twogera ku ssaawa 2 ez'ekiro era mbagirawo ono we yasangibwa ng'agenze mu maaso okulabika nga walampa ekisaakaate ate basseba ne bannyabo abakuumi ba Spice Diana ne bakimutuusaako oba oliawo okumuti mu ntimpula egambibwa mbu ngambye mbu entimpula yali amaanyi nnyo kigambibwa mbu mbagirawo ng'abakuumi ba Spice Diana oba amannya ge ag'obuzaale nga ye Namukwaya Hajjara Diana bagenda mu maaso okulabika nga bakwata omubbi ono gwe baali batimpudde ne bamuwalula ne yogayoganga bamutadde ebweru w'ekikomera olwo nga wano abatuuze ate kwe bayongereza amayinja ensambagere emiggo okumuba emigoba nte ejikira obwoya bw'ennyana wabula poliisi nerabika ng'edduka mbagirawo kipayopayo okutuuka ng'eyoddeyodde musajja mukulu ono Nsamba n'emuddusa mu ddwaliro e Mulago wabula poliisi egamba nti Nsamba baba bakamutuusa mu ddwaliro bagenda okumutuusa nga yafudde dda sinakindi bagamba oba oliawo baamuyoola wali we baamusanga nga yali yamaze dda okulabika nga afa kaakati okusinziira ku mwogezi amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ono nga ye Ruku Owesigire agamba nti mu kaseera kano beetaaga omuyimbi Spice Diana agende mu maaso okulabika nga annyonnyola ku nsonga zino era nga bali ku muyiggo gw'abo abagenda mu maaso okulabika nga batwalira amateeka mu ngalo okulabika nga ate tebagoberera nsonga z'amateeka newankubadde oba ono yali mubbi baali bateekeddwa okulabika nga bamukwasa ab'obuyinza olwo bba ab'obuyinza amateeka ne gagenda maaso okulabika nga galamula kakati of course mwana muwala Spice Diana oba Namukwaya Hajjara musirifu nnyo mu kaseera kano nga tanaba kuvaayo kwogera kintu kyonna oba oliawo ku nsonga ezeekuusa ku bintu bino but of course ensonda endala zigenda maaso okulabika nga zitutegeeza nti omukulu ono Nsamba Henry yabadde mukozi mu maka ga Spice Diana but of course ago gakyali ga mu lukuubo tewannavaayo mawulire gakakasa nsonga zino naye ng'ebintu byonna oliawo bikyafaananyeko bwe bityo of course nkugamba tukyali ku ground okwongera okukola okufeffetta n'okutuusaako ensonga zonna nkolera ekintu kimu subscribinga sharinga commentinga genda ku www.kampalamediatv.com ffe twongera okukolera okufeffetta kw'omuzinzi kwetaaga okumanya yonna gy'osinzidde mwana mama na wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV.